Mikwano gyange mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Okoze bulungi okusalawo okuwulira obubaka buno, ate ekisingira ddala kwe kubusindikira ku bannaffe. Olwaleero tugenda kusoma mu Yokana essula ya 8 nga tutandikira ku lunyiriri olw'12. Lugamba bwe luti: awo Yesu n'ayogera nabo nate ng'agamba nti, nze musana gw'ensi. Angoberera taatambulirenga mu kizikiza, naye anaabanga n'omusana gw'obulamu. Awo Abafalisaayo ne bamugamba nti, ggwe weetegeeza wekka, okutegeeza kwo si kwa mazima. Yesu n'addamu n'agamba nti, newankubadde nga neetegeeza nzekka, okutegeeza kwange kwa mazima, kubanga mmanyi gye nva ne gye ŋŋenda, naye mmwe temumanyi gye muva newankubadde gye mugenda. Mmwe musala omusango ogw'omubiri bwe guli, nze sisalira muntu musango. Naye newankubadde nga nsala omusango, okusala kwange kwa mazima, kubanga nze siri omu, naye nze ne Kitange eyantuma. Era naye ne mu mateeka gammwe kyawandiikibwa nti, okutegeeza kw'abantu ababiri kwa mazima. Nze ntegeeza nzekka, ne Kitange eyantuma ategeeza byange. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba wano Mukama waffe yali ayogera n'Abafalisaayo n'abagamba nti, nze musana gw'ensi. Angoberera nze taatambulirenga mu kizikiza, naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu. Nze musana gw'ensi. Anzikiriza nze oba angoberera nze taatambulirenga mu kizikiza. Yesu gwe musana gw'ensi. Yesu yajja okutumulisa. Mujjukire twali mu nzikiza njereere. Twali mu nzikiza Setaani ng'atubisse bbula. Twali mu nzikiza ebintu bya Katonda nga tetubitegeera. Twali mu nzikiza nga tetumanyi Katonda, tetumanyiyo Katonda mulala okuggyako bakatonda abakolebwa n'emikono gy'abaana b'abantu abo nga betusinza mu nzikiza. Omanyi omuntu bw'abeera mu nzikiza talaba, ne bwe bamukwasa emmere tamanya oba mmere ki, oba erabika bulungi oba terabika bulungi, oba bampeeredde ku sowaani etya, tamanya. Omuntu bw'abeera mu kizikiza tamanya, era oyo omuntu abeera mu kizikiza simunenya. Sinenya muntu kulya kintu kyonna ekikyafu ng'ali mu nzikiza, kubanga bambi talaba. Naye kati byali bikyali awo, Yesu n'atusaasira. N'agamba abantu bano be bafugidde mu nzikiza ebbanga lino lyonna, ka ŋŋende mbabeerere omusana. Kubanga ye musana, Yesu musana. Najja mu nzikiza muno okutumulisa. Naye ate ne tutatambulira mu musana, ne tusalawo okutambulira mu kizikiza. Twasalawo okusigalayo mu nzikiza newankubadde ng'omusana gwajja. Ffe twasalawo ne tugamba, kama mbaya tujja kutambulira mu nzikiza, tetujja givaamu. Oba omusana gwabwe gwake, ffe tujja tambulira mu nzikiza y'amasabo, okubba, okwenda, okukola buli kazambi yenna n'ebitasaana biri mu nzikiza. Era teri ayinza kukola kibi n'akikolera wabweru, n'akikolera mu musana. Naye nga Yesu gwe musana gw'ensi. Fedda twayimbanga ne tugamba nti, jangu olabe gukwakidde, Yesu gwe musana gw'ensi. Nali muzibe naye ndaba, Yesu gwe musana gw'ensi. Jangu olabe gukwakidde, Yesu gwe musana gw'ensi. Nali muzibe naye kati ndaba, Yesu gwe musana gw'ensi. Bannange twali bazibe ffenna. Twali bazibe nga tutambulira mu nzikiza, ate mwe baatuzaalira. N'abaatuzaala baatulaga nzikiza, baatulaga masabo, baatulaga mizizo, bw'otokola bw'oti okola bw'oti, bw'ototuula bw'oti oba bw'oti. Bannange baatulaga ebintu bingi.
ne byonna nga temuli musana na gumu. Omusana bwe gwajja Yesu ng'azze, Yesu omusana bwe yajja n'atusaasira. Bannange ebintu by'ekizikiza bimenya, ebintu by'ekizikiza obisasulira obulamu bwo. Ebintu by'ekizikiza bya kizikiza, kubanga bakubba nga tolaba, ne bakugamba nti jangu tukulumike, ne bakulumika. Jangu, banne byonna bye bakola mu nzikiza biba byakutubba. Ne weesiga omuntu atalina bw'ali. Abamu baleka amayumba gaabwe amalungi, amamotoka gaabwe ag'ebbeeyi, ne bagenda ne bakkirira mu buyumbayumba obusabo. Ye ne bwe butaba buyumba, ne bagenda basinze bukatonda obutono obukwatibwa, bwe basitula ne babuwebula ne babwanika ne babuzaayo mu nnyumba ngo bwe bagenda okusinza. Abaana ba Isirayiri bagamba Alooni nti ffe tukolereyo katonda gwe tulaba. Ono Musa ye aluddewo, ffe tukolere bakatonda be tulaba, tubagambe nti mmwe mwatujja e Misiri. Ebyo byonna bizikiza. Okwo kuba kutambulira mu nzikiza, kubanga abaana ba Isirayiri baalaba amagero Mukama waffe ge yakolera mu maaso ga Falaawo. Amagero abaana ba Isirayiri ge baalaba e Misiri, Mukama ng'ajeeza Abamisiri. Yabaleetera enswera ne ziŋŋooŋŋa, ebbanga lyonna ne likwata obudde ne bubanga obuzibye. N'abaleetera enzige, bannange enzige ne zirya bwe kya kiragala kyonna, ebintu ne bisigala nga bikalu. Amazzi ne gafuuka omusaayi ng'Abayisirayiri balaba. Ababerebere b'Abamisiri ne bafa. Ebikere ne bijjula, ensekere, ensowera, bannange buli kibonoobono kyaliyo eri nga bakiraba. Naye baatuuka ekiseera ne bagamba Alooni, titukolereyo bakatonda be tulaba, tubagambe nti mmwe mwatujja e Misiri. Bannange ekizikiza kintu kya mutawaana, kubanga Alooni yabaga nti kale muleete eby'omuwendo byammwe, ne bajjako eby'omu matu, ne bajjako eby'oku mikono, ne bajjako eby'omu bulago, ne bamuwa n'asaanuusa nga balaba. Ne batandika okusinza akayana, kubanga ko bakalabako. Mu nzikiza osinza ne byolabira ddala nti ono si katonda. Oli n'addira olwoya lwa kkapa n'agattako obulevu bw'embwa, n'ateekamu ekinyomo n'akisiba, n'agamba genda weesibe nga wattu. Naye olw'okuba otambulira mu kizikiza, naawe n'okyesiba. Mu kizikiza abantu batukoleddemu, batufezze n'owaayo ssente ze. Buli mwaka osamira, buli mwaka ng'etteeka osamira, n'otwala abaana bo ne basamira, ne babawaayo eri ebizimu. Olw'okuba otambulira mu kizikiza, ebyo byonna tobiraba. N'ogaana okusinza katonda omulamu, kubanga ati ffe Musa tetumulabako. Tetumulabako Musa. Naye abantu bano baatambulanga nga basinza bintu bye balabako. Kati baali bafudde Musa katonda waabwe. Mbu kubanga Musa yatujja e Misiri, mu kifo ky'okugamba nti katonda yatujja e Misiri, bagamba Musa. Mu kizikiza abantu batangatanga, abantu bawammanta naye nga teriiyo katonda. Oyinza otogamba nti batukolera akayana nga gw'oggyeko eby'omu matuugo n'obiwaayo, ne basaanusa ng'olaba, ne bafuula ennyana, ne mufukamira ne musinzaako. Enkeera mbu ne bakakolera embaga ennene ne bazannya, kwegamba bannange ekizikiza kya mutawaana nnyo. Mu kizikiza mulimu obubbi. Ffe edda eka amasannyalaze tegaagendanga nnyo nga gano ag'ennaku zino. Naye eka eyo twabanga oba nga tulidde ennyama kw'olwo, amasannyalaze ne gavaako. Olwavangako beppa ng'oli asoma mu mukono gwa munne ng'aggyayo ennyama. Ate nawulirako n'ababinyumya bangi nga baabikolanga ewaabwe. Oba mubaaliiranga ku ttadde mbu ne bazifuuwa, oli n'aggyayo ennyama ya munne n'agikweka. Kati bwe kityo bwe kiri. Mu kizikiza Setaani akubba tolaba. Ne bakuweesaayo eby'obugagga byonna ne biggwaawo, n'amagezi ge wasoma ne gakufumuukamu ne gakuggwaamu. Nga ggwe omuyigirize gwe tosobola kulaba nti obuntu obwo bwe basaanuusizza si katonda. Sisaanidde na kubuvunnamira. Naye olw'okuba nti ofugirwa mu kizikiza, ofugirwa obumbula, toyawula katonda n'atali katonda.
Katonda eyatonda eggulu n'ensi tebamulabako n'amaaso. Bw'obanga obadde oyagala kumala kumulaba omusinze togenda kumulaba. Tukkiriza mukkirize n'omutima. Okukkiriza ky'obudola nga kintu kikulu nnyo. Tukkiriza nti Katonda gy'ali, tukkiriza nti alokola awonya, tukkiriza nti ajja tuwa bye twetaaga, tukkiriza nti bwe tumusaba awulira n'atwanukula. Agambye atya? Nze musana gw'ensi, angoberera taatambulirenga mu kizikiza. Nti angoberera tebajja mufferera mu bya kirogo. Angoberera tajja kwenda ng'alina mukazi we kugenda kukwatibwa galwadde. Angoberera tajja kukwata baana ba banne. Angoberera tajja kusaddaaka bantu. Anzikiriza naye anaabanga n'omusana mu bulamu bwe. Akkiriza Katonda abeera n'omusana mu bulamu bwe. Tutambula nga gutumulisa, nga gutulaga ekkubo, nga gutugamba Catherine awo ogenda okulinnya waliwo ekinnya nga nange nkiraba. Naye omuntu atambulira mu nzikiza, ekinnya ne bwakibanga kyagenda okuteekamu ekigere agenda bugenzi ate n'agwa, ate era ne yeeyongera n'atambulira mu nzikiza. Ng'owaddeyo ssente nnyingi ne bakubba n'okitegeera nti bakubbye, naye ate era onoonya mulala. Kubanga oli mu nzikiza, gwe tosobola kubeerawo watali bakulagula, tosobola kubeerawo watali bakubira nsaasi, okiwulira nga oba oli mu bwengula. Naye olwaleero muganda wange, jangu eri omusana guno. Nze musana gw'ensi, ye atumulisa. Mbwe Abafalisaayo ne bamugamba mu Lw'ekumi nti ne bamugamba nti gwe weetegeeza wekka, okutegeezaako si gwa mazima. Olaba era ebizikiza bye baalimu, kubanga Yesu era ye yaleeta enjiri. Yalina okwetegeeza yekka, kubanga ye yekka ye yali amanyi kitaffe era nga gw'alina otutegeeza, naye yennyini atubuulira ekyamuleeta. Yesu yalina okweranga ti bannange nze musana. Yesu yalina okweranga nti nze nzigyawo ekizikiza. Yalina okweranga kuba yasooka okubuulira enjiri. Ffe naffe tugibuulira olwaleero kubanga twagiyigira ku ye. Yalina okwetegeeza nti gwe weetegeeza wekka, okutegeezaako si kwa mazima. Yalina okikola kubanga teyalinawo omulala agenda amugamba bannange muwulire ono omusajja alokola, bannange omusana guguno. Ye yalina okutubuulira nti yeye musana. Kati ffe abakkiriza ne tumukkiriza ne tuva mu kizikiza ne tudda mu musana. Yesu n'addamu n'abagamba nti newankubadde nga neetegeeza nzekka, okutegeeza kwange kwa mazima ddala, kwali kwa mazima, kubanga era ddala ye musana. Yesu ye musana. Yakugamba nti tosinza bakatonda gwe b'okoze na mikono gyo, ate gwe obikoze, ate gwe obisinza, gwe obaanika, ate gwe obaanula, ate gwe b'osinza bw'ovunnamira, be bandikuvunnamidde. Tukubanga mmanyi gye nava. Ye yali amanyi gye yava wa Katonda. Yesu yali amanyi gye yava. Yesu yali amanyi gye yava. Yesu yali amanyi gye yava. Era ne gye ŋŋenda nga ne gy'agenda amanyiyo. Yava mu ggulu ng'era adda mu ggulu nga ye abimanyi, nga ebigambo byonna abimanyi nti omuntu bw'atambulira mu musana tatambulira mu kizikiza. Omuntu bw'atambulira mu kizikiza aba agenda mu kuzikirira. Tewali mulala yali abimanyi. Yalina okwetegeeza yekka n'abalaga. Naye mmwe temumanyi gye muva newankubadde gye mugenda. Mmwe temumanyi gye muva newankubadde gye mugenda. Ffe tuva mu musajja eyabba ekibala, tuva mu Adamu eyayonoona, eyagwa, eyajeemera Katonda. Ate era nga bwe tuba tetutambulidde mu musana tuba tugenda mu Geyeena. Mmwe temumanyi gye muva mu Adamu, temumanyi gye mugenda mu Geyeena. Naye ate amanyiyo ye yajja atubuulire. Omuntu singa aba ava mu kifo gy'alaba nga tugendayo naye ng'ate amanyi nti waliyo obubi, n'akutegeezaako, aba takoze bubi, aba akuyambye nnyo. Mukama waffe yatuyamba nnyo 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 okututegeeza gye tugenda. Ffe abamu twavaayo ne tuvaayo. N'abagamba olunyiriri olulala nti mwe musala omusango ogw'omubiri bwe guli,
bwe tulaba omuntu nga agize bwe tunaga ati oyo agira bw'ati bwe gamba tusala omusango gwa mubiri nze sisalira muntu ye Mukama waffe tasalira muntu musango. Omuntu ye yeesalizisa yekka omusango ddi ng'amaze okufa nga talokose. Oyo aba akyasuddemu yekka kubanga gw'omusana gwakola ki gwajja. Singa omusana bweru gwaka abantu ne baanika emmwanyi zaabwe ne baanika kasooli ne baanika engoye ne zikala, gwe n'ogamba nze ebyange nja bikuumira mu nnyumba, omusango oba ogwesalidde wekka. Gw'omusana Yesu ye yajja agamba mujje mulabe ekizikiza gye mubadde kye kibadde kibakola, naye abantu ne beekuumira mu nzikiza. Kati gwe oba omaze okwesingisa omusango, muganda wange saagala gukusinge, saagala musango gukusinge, saagala weesalizise musango olw'okuba toyagala kizikiza. Olwaleero wandyagadde okuva mu musango, wandyagadde okuyingira mu musana, gamba nti ayi Mukama, nenenya ebibi byange byonna, nsaba onsonyiwe, ondokole, nfuuke omu ku baana mu linnya erya Yesu. Amiina.